ababe mukyala we kuba yabadde amujjanjaba yabadde naye tukyalingiddeko ebimu omanye abakyala babeerawo nnyo mu bulamu bw'abaami n'abaami babeera mu bulamu bw'abakyala so ebiseera ebisinga ng'olesa emboozi eziri jjeno emboozi ku bulamu bw'omuntu entuufu otagijjako oyo amusemberedde so tuwe mukyala we. When it comes to describing Anthony Wameli words, when I saw you I can switch sometimes to English and Uganda. A single kunuma, obulamu bwaffe bwali so intertwined that at some point we even had to swear an affidavit kangamba Oliver your other half tiwe banda babalina okubeera nga tuli muntu omu so nga all my documents have his name. But I'm thankful for emyaka mukama gyatuwadde. This was our 16th year of marriage. Era nga tumanyi tugenda kukomawo to celebrating obulungi bwa mukama like towards his passing like 2 weeks before plan tezalina za kufa at all. Era nga twogera bwe tunadde Uganda kino ne mukama bw'ati bw'asazeewo. Abadde a very honest person. Kwegamba he has died empty according to me. Afudde ku myaka mito but afudde mukalu. Abadde muntu w'amazima nnyo like munyumiza abantu stories nyingi. Yabeerako omulamuzi w'eddaala erisooka e Nakasongola. Naye lumu abaava e Nakasongola n'abaako omusumba gwagenza okulaba ekikyusa emmotoka n'egwa muzene entobazi. Ne batusindika baliwudde bwakiro n'egaanirayo. Then kwaliko amaani yalemerako n'agamba dda tugiggyeyo tugisindike bali namba agotera nti emmotoka egaanye n'agamba olaba omusajja ono yansiba e Nakasongola naye yansibira kituufu emmotoka yeesanda eveeyo kuba twetaaga balamuzi ab'amazima. Imagine omuntu gwe yali asibye bw'atuukira okulaba nti emmotoka eno erina okuba ekiro yinaddeyo nkyebuuza cause twavuga all that way okuva eruweero nga nebuuza omuntu eyandibadde akunyiigira n'agamba nti twetaaga abantu abali honest. Njagala okwebaza ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu namulabanga the way he used to hug my husband like a friend. Omulaba nti for him it's not just a comrade balina a relationship. So njagala omwebaza thank you for being there for my husband. Omanyi abantu abasinga abeewaayo ku lw'abalala people will use you and go away but I appreciate everyone who appreciated him. Abanupu from the time he fell sick. Bagamba politicians make empty promises. Zembalabye. I've seen them in cash and in kind is what I will say. Bakutte mu nsawo obutakoowa until he breathed his last. Mukama abawe nnyo omukisa. Omukama mumuze mirembe. Naye emirimu gyo gijasigala nga gijjukirwa. Kale era sinduza ku nooti y'emu